Olunaku olwaleero katutunuulira ate ezimu ku mbala ez'abantu abazaalibwa mu mwezi ogwokuna. Abantu abazaalibwa mu mwezi ogwokuna okusinziira ku kunoonyereza nti tebabeera bantu bagayaavu era nga bano si bw'osanga nga beebasa emboleera era nga mu ngeri y'emu si bw'osanga nga bali ku TV olunaku lwonna. Okunoonyereza kugamba nti bano baba bantu b'amaanyi ate nga bakozi ddala. Bano abazaalibwa mu gwokuna okusinziira ku kunoonyereza nti batera okubeera abalungi bakaalaala era nga mu ngeri eno basuula nnyo abantu mu bikemo olw'endabika yaabwe, nti baba balabika bulungi nnyo nga beegombebwa era nga basikiriza mangu ate nga mu ngeri y'emu bano abazaalibwa mu gwokuna nti babeera n'akalimi era nga yakuperereza okukola ekintu tosobola kugaana. Bano abazaalibwa mu gwokuna nti baba baagala nnyo okumanya era bafuba nnyo okunoonyereza mu ngeri endala ow'engeri eno nti tawummula okutuusa nga gusizza ensonga era olw'ensonga eyo baagala nnyo okutambula n'okulambula ebintu eby'enjawulo olwo nno basobole okufuna okumanya. Baagala nnyo okusoma ebitabo, baagala nnyo sayansi ne tekinologiya era nga bateeka nnyo ebintu mu nkola, teboogera bwogezi bigambo. Ebintu byabwe baagalira ddala nga babitadde mu nkola. Abazaalibwa mu gwokuna okusinziira ku kunoonyereza nti babeera bakyamufu era nga bakyamula nnyo abantu be babeera nabo, nga bw'obeera n'ow'engeri eno tosobola kuwulira kiwuubaalo era nga nabo tebaagalira ddala kiwuubaalo. Nga wali embeera ey'ekiwuubaalo bavaawo mangu. Abazaalibwa mu gwokuna mu ngeri endala okusinziira ku kunoonyereza nti baagala nnyo ebintu ebizibu, kwegamba bo tebayita wangu ate ng'ebintu ebizibu bye batwala nti babiggusa era nti bo tebeeraliikirira ku kintu ekizibu ekyo kye baba batutte, wabula beeraliikirira kimu nti bakiggusizza batya ate era bamala ne bakiggusa. Bano mu ngeri y'emu nti tebatya biduduma era embeera y'ensi oba ebizibu by'ensi mbu tebitera kubatiisa era baba bavumu nnyo. N'olw'ensonga eyo batera nnyo n'okubeera ebyokulabirako mu bantu ab'enjawulo. Bano abazaalibwa mu gwokuna mu ngeri y'emu nti baagala nnyo amazima era tebaagala muntu wa bulimba oba eyeefuula ky'atali, era mu ngeri endala batera nnyo okwogera amazima nti oluusi agatera n'okubazaalira ebitukula makaayi byazaalira ku nsiko. Bano abazaalibwa mu gwokuna mu ngeri y'emu nti batera okubeera n'essuubi era bo buli kintu bakiraba nga kisoboka. Mu ngeri y'emu bano abazaalibwa mu gwokuna nti batuukira bulungi ku luyimba lwa Kenzo olugamba nti sitya loosi, nti era bo tebatya kufiirwa era ebiseera bingi bakozesa enjogera eno eriwo mu nnaku zino egamba nti bayiwawo omubiri. Bw'eba bizinensi asobola okuteekamu ssente zonna nti ye tatya binaavaayo, ye ayagala kimu ng'ekintu kigenze mu maaso. Mu ngeri endala abazaalibwa mu gwokuna nti balina obuzibu, ekintu kye baagala bwe kiba tekinnagguka tebatereera. Baagala nnyo ekintu kye baagala okuyitamu era nga bakiremerako nnyo okulaba nga kiyiseemu. Bano abazaalibwa mu gwokuna nti balowooza nnyo ate banguwa okugaayagaaya ensonga era nga tomala gamulimba. Abazaalibwa mu gwokuna mu ngeri y'emu okusinziira ku kunoonyereza nti bavaako mangu waya, kwegamba bakwatibwa mangu obusungu ate era ekintu kye balaba nga tekyebakolere banguwa mangu okukiggyamu enta. Mu ngeri y'emu bano abazaalibwa mu gwokuna nti tebaagala kuyisa budde, buli budde bwonna baagala babukozese okubuggyamu ekintu eky'ensonga. Batera okubeera ab'effujjo ennyo era y'ensonga lwaki ebitundu we babeera oba abantu be babeeramu batera nnyo okubeera bamusanyusa. Bano abazaalibwa mu gwokuna tebalina njogera eno ey'ennaku zino egamba nti baagala okwerabisa. Mu ngeri endala azaalibwa mu gwokuna osobola okumutunuulira n'olowooza ekintu takimanyi wabula ng'akimanyi bya nsusso, naye nga bo tebeenyumya oba tebaagala kwerabisa ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Bano abazaalibwa mu gwokuna nti babeera n'omwoyo
ogukola ekintu kwegamba buli kintu kye bakwatako babeera n'omutima gwakyo era nti ebiseera ebisinga batera okukola ebyo ebintu byennyini bye baagala kubanga balemerako era bafuba okulaba nga bafunye ekyo kye baagala. Okusinziira ku kunoonyereza nti bano babeera bakozi ddala nti babeera n'emikisa gya ssente era bakolera ddala ssente ne ziwera wabula ate nga mu ngeri endala nti tebalina mululu gwa ssente era ekiruubirirwa kyabwe mu kukola tezibeera ssente. Baagala nnyo okukola ekintu ne kivaamu bulungi naddala singa baba banaasiimibwa. Bano bakyawa embeera etakyuka era nga ebiseera ebisinga baagala nnyo embeera ezikyuka nti era ne weeba mmere okulya emmere emu oba emmere etakyuka bafuba okulaba nga bakyanguyira era ne bakivaamu. Bano mu ngeri yemu batera nnyo okutwala emirimu emizibu okugeza batera okubeera abajaasi n'emirimu emirala emizibu abantu gye batya nti gwe wootya okuyita ate ye ono eyazaalibwa mu Gwokuna waagenda. Bano abazaalibwa mu Gwokuna nti baagala nnyo okutuukiriza ekintu mu ngeri endala baagala nnyo okukola ekintu ne kituukirira nga tekiriiko nsobi yonna. Abazaalibwa mu Gwokuna mu ngeri yemu ti singa aba teyakwagadde oba singa aba teyakusiimye ne woofuba otya okumweteekako tosobola mumufuula mukwano gwo wabula singa aba yakwagadde akwagalira ddala. Ate mu nsonga z'omukwano bano abazaalibwa mu Gwokuna nti tebazanyisa kigambo ekyo era tebakisaagiramu nti bw'akwagala akwagalira ddala ate bw'aba takwagala takulimbalimba kwegamba tasobola kwerimbika. Mu nsonga z'omukwano bw'aba akwagala aba akwagala ate bw'aba takwagala tasobola kiyingiramu nti kagezeeko. Abazaalibwa mu Gwokuna era nti basobola okukwasaganya emirimu egy'enjawulo kwegamba mu bufunze takola mulimu gumu basobola okukola emirimu egisukka mu 3 ate nga bagituukiriza wabula nti singa baba tebali mu mbeera tebasobola kukola mirimu egyo gyonna. Singa baba banyiivu olwo nno abajja kukolako ekintu kimu kyokka. Bano abazaalibwa mu Gwokuna era mu ngeri yemu batera okuba nga tebalina bugumiikiriza era olw'ensonga eyo kitera okubaviiramu obuzibu. Bano abazaalibwa mu Gwokuna baba bavumu nnyo era nti tebeekomomma be bantu abamanyi obulungi okwogera mu bantu. Baba b'amaanyi era nga bw'abeera ewantu wonna wabeera wakyamufu era nga bazzaamu nnyo n'abalala amaanyi. Abazaalibwa mu Gwokuna mu ngeri yemu nti tebaagala nnyo kuwakanyizibwa wabula ate balungi nnyo mu kuwuliriza era nga bawuliriza nnyo naddala nga byoyogera bya nsonga. Era mu ngeri yemu bano abazaalibwa mu Gwokuna tebaagala nkwe era singa okola olukwe gye bali nti tebasonyiwa bankwe. Bingi nnyo ebikwata ku bantu abazaalibwa mu mwezi guno Ogwokuna wabula katukome ku ebyo olw'obudde. Naawe yazaalibwa mu mwezi guno Ogwokuna weefumintirize olabe obanga embala zino zikutuukirako. Tugenda kuba tukuwaako abamu ku bantu abatonotono ab'enkizo mu nsi muno abaazaalibwa mu mwezi guno Ogwokuna. Newankubadde ng'abantu abamu bamanyi nti Mukama waffe Yesu Kristo yazaalibwa mu mwezi gwa Desemba wabula si bwe kiri. Okusinziira ku kunoonyereza Yesu Kristo yazaalibwa ennaku z'omwezi 6 mu mwezi Ogwokuna e Beselekemu ekisangibwa mu Buyudaaya. Abalala baazaalibwa mu mwezi guno Ogwokuna ye Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi owookubiri era ng'ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi gwali Gwakuna omwaka 1955 e Mulago mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala. Mu balala abaazaalibwa mu mwezi guno Ogwokuna mulimu Jeno Muhoozi Kainerugaba yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwali Gwakuna omwaka 1974. Mu balala abaazaalibwa mu Gwokuna mulimu n'abakyala wa Bungereza Queen Elizabeth owookubiri. Gono nno yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwali Gwakuna omwaka 1926 e Mayfair ekisangibwa e London mu Bungereza. Tuyinamu Adolf Hitler. Ono nno yaliko omukulembeze w'eggwanga erya Bugirimaani. Hitler
yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 20 omwezi gwali gwakuna omwaka 1889. Tulinamu omuyimbi Eddie Kenzo nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokuna omwaka 1989, so nga ne Rema Namakula era nga naye muyimbi yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwali gwakuna omwaka 1991, n'abalala bangi abaazaalibwa mu mwezi guno ogwokuna. Tubaagaliza amazaalibwa amalungi n'okunyumirwa omwezi guno gwe mwazaalibwamu. Nkwebaza nnyo okwekuumira ku Kyabasa Famma Radio Buganda n'okutugobereranga ku mitimbagano gyaffe gyonna. Weebalire ddala, tojjanga okwo. Nze Emi April Nakawombe. 88.8 CBS FM.